Oli ku Bokati TV. Leero enkya Naluli. Bokati TV. Okay, buterevu tukwaniriza nera ate mpozi ku Bokati TV. Wale kubera mpozi nga tetulaba tugamagira maso no kusubscribinga channel ya Feno kubanga tukuwa ebinyuma bingi nnyo amawulire gonna gabaga kagwawo ate mpozi nembera yonna. Wetwogerera nga polisi mpozi polisi ye Kamengo bambi enkuba yatonye yasanyiza buli kiramu kyonna nga bwolaba mpozi ate mu bifaananyi tukuwa ebifaananyi ebyo osobola okutegeera otegere nambeera kimpozi polisi ye Kamengo weyimiridde. Kamengo kisangibwa mpozi mu district y'Empigi era nga mpozi abaami ababola aba polisi babi bakolera ggwanga olaba embeera gye balimu amazzi gayonoonye ebintu byabwe. Polisi eyo bwoba ogitunulidde eraga nti ebadde yakazimbibwa n'ebizimbe era still ebirinaanyo byabadde affected by enkuba naye laba nga bumanyi tubaako ne wetusentalinga ennyo ne tulaba omusajja oyo mulaba wakayinja kamu atudde ku kitanda kye akutte ku ttama mbutuufu yeewuunya mbulamu ki bwagenda obbuwangaaza omuntu oyo nno kyovola abantu abo mubanenye empola oluusi nga bareactinze bagenze mu bantu bano abeekalakasa nti abeera alina ekimuli ku mutima ekimuluma kuba mulaba ensula gyasulamu ebintu ebyayonooneddwa kati bageze bamuteeke ku duty olowooza ki ekinaddako abajja kubisa bumalirivu abajja okubisa bumalirivu ne tugenda ku musajja mukulu oyo omulaba nga bw'omulaba engatta azikubye n'ekikalu kambasi zayambadde size za polisi simanyi oba ye baamumma ku myaka gye gyaliko eyo talina wadde n'akayinja talina wadde akaki talina wadde n'akaki naye akyali mu polisi asaavinga so ndowooza wenna ali eyo kansubire kino tekibeere political omuntu omu bw'avaayo n'agamba nti kayambe polisi abapolisi ye Kamengo basobole okwedza bujja basobole okweddaabulula. Mwami mukulu oyo mulaba bulungi nnyo nga bwatunula akulaga nti munyiivu nnyo era wakwatirako wadi n'ogeza nozza omusango otegerera nti ensinkambwabo oyo kati nga yakuguddeko wotegerera bambi ebintu byayoneddwa nkuba nga bwolabaawo ekizimbe kyekyo ebibadde polisi eraga nti ebadde mpya kale si mpya zisaaki naye nti ebadde nga yakamala okuzimbibwa nga bwolaba nzo kuba bade yakazimbibwa nga bwogiraba akasolya keeko enkuba yakatutte kibuyaga yakatutte kasolya keeko kibuyaga yakatutte alaba nange bagezaako okubeera nga atalisi omufaliso ogulaba ndowooza gulemeddwa okubeera nga gukamulirwa ku ttaka bagutadde waggulu ku mmotoka gye bagukamulira kimotoka kyafiiraawo wakamula atalisi kuveemu ku mazzi bafuneyo banaasula. So kati gwali eyo yonna bambi muzira kisa kyekiseera obeere mpozi nga ate oyamba odduukirire polisi ye Kamengo katusubire bino tebibeere nga waliwo Bobi Wine yavaayo n'agamba agenda kulwanirira mpozi emisaala abapolisi babongeze ku misaala n'embeera ennungi babazimbire amayumba gaabwe. Omwogezi wa polisi n'avaayo n'agamba bo bamanyiwa ew'okutwala ensonga zaabwe era balina mpozi aboogerera balina n'abakiikirira nga n'ab'amagye mu parliament basobola bulungi okwadressinga ensonga zaabwe. Nze nno ndowooza bwenti eno ndowooza yange ebintu ebimu tubiteekamu bya bufuzi tukkirize embeera mwe tuli nti omuntu omunga ne bwaba si wa gavumenti ne wabaani asobola okuvaayo n'ayamba ng'abaana bava ne bakola charity noga nti katugenze kuyamba banaku abali egindi tugenze okuyamba abantu abali egindi edda nga bwe twalina bulungi bwansi aputuna bulungi bwansi akyaliwo n'ekibyakolanga nnyo mu Buganda nga bagamba tugenda kulima oluguudo lw'egindi tugenda kugola enzizi. Nze nno nsuubira wandibadde wabeerawo mpozi atera still ne kaweefube okubeera nga tulongoosa ku polisi ebitundu ebyenjawulo polisi mu bitundu ebyenjawulo tubeere nga tuzirongoosaako tuzidduukirira n'emmere na buli kimu. Bokati TV tovaawo agituzibu. Oli ku Bokati TV leero enkya Naluli. Bokati TV.